abooluganda n'ab'emikwano bane tusanyusa okubalaba okuwaayo obudde bwammwe kabonero kakwagala era tusiimye nnyo tusiimidde ddala nze n'obwewange nkulisa abaana baffe abafumbiganiddwa mwewale kututegeeza mukwano gwammwe nali mpulira bigi oyo kati olw'omukaaga awo saawa 9 mbuuza gavana leka tumuyita ga banna bamuyita gagi ndowooza balowooza ffe tukati mbuuza gavana tibagenze ne bigi oyo sama metron nga yaŋŋamba nimugabo bigi yange. What kind of name is bigi anyway? Naye olumu bigi neyeevaamu mbandi awo ntudde awo ndi ku kompyuta nina byenkola gavana janaŋŋamba njala mukwano wange ajja kubuuzeeko. So this young man walks in dressed smartly in a suit. I think he was told that's how you impress prospective fathers-in-law. Kirungi nnyo okulaba nti mu kwagalana obwagalanye tuvuddeyo twavayo kati muli mu bufumbo. Obufumbo bulungi kubanga abantu ababiri nga bagattiddwa mu mukwano ng'ogwabano gwe musingi omutuufu okuzimbira eggwanga. Era amaka amalungi y'ensibuko y'essuubi lyaffe ng'abazadde bannansi ab'omugaso abanaatweyagaza basibuka mu maka nga gano ge mutandise era ffe abazzukulu tubeesunga. Naye Arnold ne Gaabu wano we mutuuse muli bawanguzi. Tosobola kutuuza omuntu wa president n'otuuza n'abagereka n'otuuza speaker wa parliament usanga no n'otuuza bakatikkiro ebusoka ebunyolo n'otuuza abalangira n'abambejjabo n'otuuza baminisita n'otuuza tugambe n'otuuza buli muntu tobeera muwanguzi. Abantu bano bonna bwe bali kubanga bamanyi nti obufumbo kya muwendo era bakikiririzamu tebavudde bajja. Abamu twalina beeka mu kwanjula nga bazze kati omuntu bw'afuna omubeezi olugendo lw'obuwanguzi abeera alutandiseeko. Human nature is such that we work towards those things we conceive, those things we anticipate, those things we aspire for. If you envision a future of happiness, a future of progress and prosperity, then your resources, both mental and material, but especially mental, will be geared towards achieving those aspirations. So don't pay so much attention to the negative things you hear or witness in marriages. Don't. Even in places where we work, in our neighborhoods, in our different backgrounds, we may experience situations which we need to overcome. You see, our lives are like a coin. Each has two sides. But the good thing is that nearly all challenges have solutions. And every individual has something good about them. Therefore, married people like yourselves ought to concentrate on the good side of their partners. You've got to commit to work towards changing and improving the negatives. Always looking forward to the winning side of the coin, the heads.
to be on top. Yeah? Be happy. Never allow misery in your lives. The world is very unfavorable to miserable people, let me tell you. Mubutufu, tetulina bigambo bituufu bye tuyinza kukozesa kwebaza bonna abatukwatiddeko mu kutegeka embaga y'abaana bano. Abamu hano nga boogeddeko. Ab'enju yange muyimirireko Bamukasa tribe, where are you? Abo b'enju mwenva tuli bangi ssebo ekitiibwa Vice President.